Lino ly'essomero lya St. Joseph Namumbete mu Mityana nga bwe lyali lifaanana nga gavumenti ng'eyambibwako banka y'ensi yonna tennalisaako ngalo kulizimba. Lino libadde limaze emyaka egisoba 30 nga bwe lyali terinnazimbibwa lyalimu abayizi 13 bokka. Mu kaweefube wa gavumenti ow'okuddaabiriza agamu ku masomero gaayo ng'eyambibwako banka y'ensi yonna, kati St. Joseph Namumbete bw'ati bw'afaanana ng'ebibiina 7 byazimbibwa ssaako ne kaabuyonjo. Abayizi abasoba mu 2 be beeyunira essomero lino mu kaseera kano era basanyufu bya nsusso, wabula baliko bingi be beemulugunyizzaako omuli eky'obutaba nantebe kwe batuula, obutabo obukozesebwa mu masomo n'ebirala. Twebaza abaatuzimba essomero n'ekitubadde twetaaga obutabo n'entebe. Naye tulina obuzibu, entebe tukula ku ttaka, abasomesa babulamu, ate ekirala amaloboozi g'abato bano kwegattiddwako ag'abazadde nabo abagamba abasomesa batono, obukuumi tewali, entebe z'abayizi kwe batuula n'ebirala. Ekizibu kyetulaba wano essomero tulungi era ebimu ku byetaago tulaba ekisoomooza essomero tekirina fensi okukuuma abaana bulungi ate nga kiri ku kkubo. Teekateeka gye baazimbamu obuyigo bw'abaana abo tebaayawulamu nti buno bw'abasomesa, buno bw'abaana, buno bw'abalenzi. Abasomesa tebamala bulungi abaana. Teachers are not enough for their children. Mu nsonga endala, abasomesa n'abali ku kakiiko akatwala essomero ze beemulugunyizzaako mwe muli ba kontulakita abaazimba essomero lino abaakola gajibengalye olw'ebibiina ebimu okuggyamu enjatika n'okutonnya mu bbanga ettono, nga kuno bagasseeko abazadde abasindika abaana ku ssomero ekikeerezi. Abantu bakyalina attitude nti essomero okusinziira mu mbeera gye yalimu embi ate nakati bwe likyali, n'olwekyo omuwendo gw'abaana gubadde tegunnaba kweyongera bulungi. Omuwendo gw'abasomesa nagwo gukyali, naye era tulowooza nti era omuwendo gw'abasomesa gukolebwa namba y'abaana. Ffe ng'essomero tujja kusooka tuyite omuzadde tumubuulirire oba tuteese naye, bwe kinaaba kiganye tujja kweyongerayo mu nsonga z'amateeka oba mu mateeka. Bino babiroopedde abakulu okuva mu kitongole ekirondoola emirimu egy'enjawulo egikolebwa gavumenti, wabula nabo bennyamidde olwa byonna ebitaazimbibwa bulungi era ne bakakasa okulagira abaazimba okudda batereze byonna. Akasolya bifo katonnya, amazzi bwe gatonnya kati gataddewo ekinnya ku sementi ali wansi. Nsuubira bajja kubikolako mangu kubanga essomero baaliwaayo dda, kyewuunyisa nti bikyaliwo. Akulira essomero lino Peter Bunya Mubiru ensonga zino ye azaanukuddeko bw'ati. Era tujja kutuula n'abazadde tukole amateeka okulaba nti obumulumulu obwo obw'abaana okujja leeti tumalawo era nga ebyensoma bigenda bulungi. Tujja kuteekawo n'amateeka, tujja kubaga amateeka agatufuga ffe abasomesa n'abazadde. Bo abamu ku bazadde betwogeddeko nabo basiimye gavumenti olw'essomero lino lye bayisa amakula, bwe batyo ne bakubiriza bannaabwe okulyongera abaana ssaako okubasasulira ebyokulya n'okunywa. Kati wetwogerera St. Joseph Namumbete Primary School lirimu abaana abasoba mu 2 era lyerimu ku masomero agakoleddwako ng'amalala agali mu disitulikiti omuli Nebbi, Mubende, Ntungamo ne Nakaseke agaaweebwa buli limu obukadde bwa siringi za Uganda 600 okuddaabirizibwa. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu.